bakozesa ensobi. Light College, Bulenga, Secondary and Vocational School. They are celebrating 30 years. Muli baddembe nammwe okuyitamu exhibitions ez'enjawulo. Seera ekyo tukimazeemu essaawa nga 3. Ebaddirirwa era Masaka Ebuga Founder Director waffe omukyala nebaddirirwa Omusumba Samuel okuva ebiseka ku kitebe nebagobererwa Omulabirizi News Uganda, tuli wano ku Light College Bulenga. Bazze okwebazaako Omukama olw'okuweza emyaka 3 nga bali mu nsiike y'ebyenjigiriza. News Uganda. Only the best is good and the swallows sing, oh, that we may be successful, for the best of future living. Oh, your name, Zino tuze mu ssaawa eno yakusinza gwasinzibwa oli mutukuvu nnyo tuli ono naye tukukoowoola mu kisaati ekitayogerekeka ka gye tuli tukusinze mubeere mazima ka gye tuli empulirwa amatu gaffe ag'okubulula ag'omunda ka gye tuli emirize endwadde n'ebirowoozo ebibi ebirimu ffe n'ebitulakaganya embeera yonna ekwesa ekitiibwa n'ettendo okusinza kuno omukama bya byonna oba ekitiibwa n'ettendo katuwe omukisa obwa Yesu Kristo Mukama Katutuule Pathfinder katugakubireko mu bugalo. Thank you. Era ng'oluyimba olwo luli mu lunyimi olufuutifuutire mu bulamu. We shall praise God as we are. Katonda ekitiibwa mweba
Where you are discovered thinking God is lost. Gone to many blessings one by one. Count your blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does it not seem there? So many blessings when we clouds will count your blessings, send them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Central Buganda, Secondary School, Bulenga, this is the outside. And primary school, all of you shout amen. Our Light secondary schools, both Bulenga and Baabwe campuses, all of you shout amen. Amen. All of you shout amen. Amen. Thank you. Brother Henry, with Mrs. Betty Mbuga Nalongo, shall we put our hands together for the Lord? We are humbled to have you. Next to me here, this morning, till now, Amanyage, and her name is Mrs. Selda Tebuka Margaret. We are humbled to have you. The servant of the Lord is the chaplain of our institution here. His name is Brother and Pastor and an evangelist of God, Waiswa Emmanuel. Did I hear you say amen? Amen. Yes. Kato Bosa, a humble servant of God. You are free to call me Papa because I enjoy that most as a parent. Shall we all say amen for Papa? Amen. Thank you. With us in this tier hierarchy is the district leader, under which this institution or these institutions are under his leadership. The senior pastor, Pastor Ziwa, who is the district leader of Busega District 7 Adventist District. Shall we say a big amen? The person who is about to speak to us, I cannot introduce him. Not because I don't know his name, not because I don't know who he is, but as far as protocol is concerned, the district leader is with us. I will humbly invite Pastor Chrysostom Ziwa to do the introduction. Speaker. Pastor, this is your time. Kama nyebazibwe. Abaana bakatonda baagalwa mu biti eby'enjawulo mu kato byayanjudde. Njagala kutwala mukisa guno nange okubaaniriza mu busumba buno obw'Ebusega omuli institution eno enkulu ey'e Bulenga. Tubaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe. Katuweebwe ekitiibwa olw'okubanga twateekateeka ate Mukama n'akkiriza olunaku ne lubeerawo. Ekitiibwa kidde eri Katonda waffe.
buli atindizze ebugenda okujja okwetaba mu kwebaza kuno okukulu, njagala kusaba Katonda abambeere omukisa. Akawungezi ka leero omusanako fenga bannabulenga ng'essomero weewaawo ne disitulikiti eno twebaza Katonda kubanga atuwadde omukisa okubanga omukolo guno gukulembeddwa omwagalwa waffe Omulabirizi ow'ekkanisa eya Seventh-day Adventist mu Central Buganda Conference Omusumba Samuel Kajoba. Amen. Nzikiriza nti mwegatta nange okwebaza Katonda olw'okufuna omukulu ono okusobola okujja wakati mu mirimu